Akayimba ko mukajukira bulungi nnyo emyaka gyasobola okubatenga gitambula. Kireva gy'abadde abulidde mawulire naye ng'omukulu asobola okubatenga muleeta ono bamuyita SB4 era ng'ensonga zazikolera ku YouTube ku Facebook era ng'akola ne ku TV gye bayita Delta TV. Yasobola okubatenga gwa ku mukulu ono gwe bayita Kireva gye ensigo yali yesobodde okubatenga yalema okubatenga mu second chance wabula ye nasobola okubatenga agamba nti bannayuganda oba oli awo banayamba omukulu Kireva gye ne bamuddira mu nga bamanyi nti abayimbi abasinga woba ogudde tebayinza kubatenga bakuddira mu Kireva gye omukulu SB4 nasobola okubatenga mulaga ensi n'amulaga embeera yonna yasobola okubatenga etambula abazira kisa basobola okubatenga bamuyamba ne bamuwa kompyuta ez'enjawulo n'obuyambi obw'enjawulo omuli ebyokulya byonna bisobola okubatenga byatambula bwe bityo wadde embeera nga basobodde okubatenga etambula Kireva gye agambye nti SB4 tayinza kubanga maneja wange wabula just mukwano gwange wabula akagambo kamu kabaddeko ng'ayogera n'abannamawulire Kireva gye bamubuuzizza SB4 wanaabategesa ekivulu anaakola atya nga mukwano go ajja kusooka ayogere na maneja bw'anaaba tebiteredde sijja kuyimba wulira abayimbi bannange Kireva gye era ategeeza nti byonna byakoze SB4 okuba ate nga yamuyamba Mukama Katonda yamuyambye nga bw'agamba nti musajja mulokole agambye nti byali mu nteekateeka ne bwetaalize waliwo omuntu omulala yalize abantu balamwulira Kireva gye yeeganya omukulu gwe bayita SB4 agambye nti obwa maneja abufuuye mu ng'ombe wabula nga maneja gwe bayita Munnamasaka ng'omukulu ono yamanejingako omukulu gwe bayita Dawudi Lutale era baavaawo obubinnya babijjukira ali mu kuwaga nga yeewaana agamba nti yagudde ebintu era wiiki eno ennyini agamba atandise okuba ate nga bakola sooka olye ku maneja ng'awaga wiiki nga wesobodde okuba ate ng'etambula Kireva gye ng'agobye maneja we era nga tusuubira okugenda ku mutindo ogw'enjawulo okuva w'abadde naye nga musajja mbadde mukozesaako ng'alina empisa yonna yonna gyenkola bwe muyita oba kaseese bundi bujo aluwa Kireva gye ng'atuuka ng'omuwadde akasenteko kale bw'aze n'ansaba mbeere maneja we n'ebiseera by'amaze talina maneja mukkiriza era bannayuganda nsaba mumpagire muntu mutuufu wa ddiini takyali kubiri be mbadde mulowooza nti anywa enjaga management ate genda muterereza ddala mulabe omuntu omutuufu amiina tugenda muterereza ddala mulabe omuntu omutuufu era muli kuba Kireva gye tayisa wiiki nga tafunye sho lwaki yali ali mu mataffaali yeeganya omukulu gwe bayita SB4 maneja omupya Munnamasaka ng'agamba nti tabuuza buli wiiki abeera afunayo akavulu Kireva gye akakasa oba Kireva gye wuuno nga yeegobera omukulu SB4 yamujja ku mataffaali n'amulaga ensi yonna amunabidde mu ngalo ng'abayimbi bakola wulira nange simanyi kyayombera simanyi kutandika nakuwako nawe mugambe ntya kubanga tabanko maneja wange nali mupepereza perezi kuba maneja litabangako omulimu gwakoze ngwagala era nkyagwagala mukowola abeere mukwano gwange nga bwe yagamba zanga nnoonya tudze ekintu waggulu ye mukulu oyo Kireva gye mu buufu obwennyini akayimba ko mukajukira bulungi nnyo emyaka gyasobola okubatenga gitambula Kireva gye abadde abulidde mawulire naye ng'omukulu asobola okubatenga muleeta ono bamuyita SB4 era ng'ensonga zazikolera ku YouTube ku Facebook era ng'akola ne ku TV gye bayita Delta TV yasobola okubatenga gwa ku mukulu ono gwe bayita Kireva gye ensigo yali yesobodde okubatenga yalema okubatenga mu second chance wabula ye nasobola okubatenga agamba nti bannayuganda oba oli awo banayamba omukulu Kireva gye ne bamuddira mu nga bamanyi nti abayimbi abasinga woba ogudde tebayinza kubatenga bakuddira mu Kireva gye omukulu SB4 nasobola okubatenga mulaga ensi n'amulaga embeera yonna yasobola okubatenga etambula abazira kisa basobola okubatenga bamuyamba ne bamuwa kompyuta ez'enjawulo n'obuyambi obw'enjawulo omuli ebyokulya byonna bisobola okubatenga byatambula bwe bityo wadde embeera nga wesobodde okubatenga etambula Kireva gye agambye nti SB4 tayinza kubanga maneja wange wabula just mukwano gwange wabula akagambo kamu kabaddeko ng'ayogera n'abannamawulire Kireva gye bamubuuzizza SB4 wanaabategesa ekivulu anaakola atya nga mukwano go ajja kusooka ayogere na maneja bw'anaaba tebiteredde sijja kuyimba wulira abayimbi bannange Kireva gye era ategeeza nti byonna byakoze SB4 okuba ate nga yamuyamba Mukama Katonda yamuyambye nga bw'agamba nti musajja mulokole agambye nti byali mu nteekateeka ne bwetaalize waliwo omuntu omulala yalize
abantu balamuwulira. Kireva je yeganya omukulu gwe bayita SB4 agambye nti obwa manager abufuye mu ngombe wabula nga manager gwe bayita Munnamasaka nga omukulu ono yamanagingako omukulu gwe bayita Daudi Lutale era bavaawo obubinnya babijjukira. Ali mu kuwaga nga yeewaana agamba nti yagudde ebintu era wiiki eno ennyini agamba atandise okuba ate nga bakola. Sooka owulire ku manager ng'awaga wiiki nga bwesodde okuba ate ng'etambula. Kireva je ng'agobye manager we. Era nga tusuubira okugenda ku mutindo ogw'enjawulo okuva w'abadde. Naye nga musajja mbadde mukozesaako ng'alina empisa yonna gyenkola bwe muyita oba kaseese bundi bujo aluwa Kireva je ng'atuuka ng'omuwadde akasenteko. Kale bw'aze n'ansaba mbeere manager we n'ebiseera by'amaze talina manager. Mukkiriza era bannayuganda nsaba mumpagire muntu mutuufu wa ddiini takyali ku biri bye mbadde mulowooza nti anywa enjaga. Management ate genda mutereereza ddala mulabe omuntu omutuufu. Amina. Tugenda mutereereza ddala mulabe omuntu omutuufu era muli kuba Kireva je tayisa wiiki nga tafunye sho. Lwaki yali ali mu mataffaali yeganya omukulu gwe bayita SB4 manager omupya Munnamasaka ng'agamba nti tabuuza buli wiiki abeera afunayo akavulu. Kireva je akakasa oba Kireva je wuuno nga yeegobera omukulu SB4 yamujja ku mataffaali n'amulaga ensi yonna amunabidde mu ngalo ng'abayimbi bakola. Wulira nange simanyi kyayombera simanyi kutandika nakubwako nawe mugambe ntya kubanga tabangako manager wange nali mupepereza perezi kuba manager era tabangako omulimu gwakoze ngwagala era nkyagwagala nkumukobola abeere mukwano gwange nga bwe yagamba zanga nnoonya tuze ekintu waggulu. Ye mukulu oyo Kireva je mu buufu obwennyini akayimba ako mukajjukira bulungi nnyo emyaka gyasobola okuba ate nga gitambula. Kireva je abadde abulidde mawulire naye ng'omukulu asobola okuba ate nga amuleeta ono bamuyita SB4 era ng'ensonga zazikolera ku YouTube ku Facebook era ng'akola ne ku TV gye bayita Delta TV. Yasobola okuba ate nga agwa ku mukulu ono gwe bayita Kireva je ensigo yali yesobodde okuba ate nga yalema okuba ate nga muwa second chance wabula ye nasobola okuba ate nga agamba nti bannayuganda oba oliawo banayamba omukulu Kireva je ne bamuddiramu nga bamanyi nti abayimbi abasinga woba ogudde tebayinza kuba ate nga bakuddira mu. Kireva je omukulu SB4 nasobola okuba ate nga mulaga ensi n'amulaga embeera yonna yasobola okuba ate nga etambula. Abazira kisa basobola okuba ate bamuyamba ne bamuwa kompyuta ez'enjawulo n'obuyambi obw'enjawulo omuli ebyokulya byonna ebisobola okuba ate nga byatambula bwe bityo wadde embeera nga wesobodde okuba ate nga etambula. Kireva je agambye nti SB4 tayinza kubanga manager wange wabula just mukwano gwange wabula akagambo kamu kabaddeko ng'ayogera n'abannamawulire. Kireva je bamubuuzizza SB4 wanaabategesa ekivulu anaakola atya nga mukwano go ajja kusooka ayogere na manager bw'anaaba tebiteredde sijja kuyimba. Wulira abayimbi bannange. Kireva je era ategeeza nti byonna byakoze SB4 okuba ate nga yamuyamba Mukama Katonda yamuyambye nga bw'agamba nti musajja mulokole agambye nti byali mu nteekateeka ne bwetaalize waliwo omuntu omulala yalize. Abantu balamuwulira. Kireva je yeganya omukulu gwe bayita SB4 agambye nti obwa manager abufuye mu ngombe wabula nga manager gwe bayita Munnamasaka nga omukulu ono yamanagingako omukulu gwe bayita Daudi Lutale era bavaawo obubinnya babijjukira. Ali mu kuwaga nga yeewaana agamba nti yagudde ebintu era wiiki eno ennyini agamba atandise okuba ate nga bakola. Sooka owulire ku manager ng'awaga wiiki nga bwesodde okuba ate ng'etambula. Kireva je ng'agobye manager we. Era nga tusuubira okugenda ku mutindo ogw'enjawulo okuva w'abadde. Naye nga musajja mbadde mukozesaako ng'alina empisa yonna gyenkola bwe muyita oba kaseese bundi bujo aluwa Kireva je ng'atuuka ng'omuwadde akasenteko. Kale bw'aze n'ansaba mbeere manager we n'ebiseera by'amaze talina manager. Mukkiriza era bannayuganda nsaba mumpagire muntu mutuufu wa ddiini takyali ku biri bye mbadde mulowooza nti anywa enjaga. Management ate genda mutereereza ddala mulabe omuntu omutuufu. Amina. Tugenda mutereereza ddala mulabe omuntu omutuufu era muli kuba Kireva je tayisa wiiki nga tafunye sho. Lwaki yali ali mu mataffaali yeganya omukulu gwe bayita SB4 manager omupya Munnamasaka ng'agamba nti tabuuza buli wiiki abeera afunayo akavulu. Kireva je
akakasa oba Kireva Jawuno nga yegobera omukulu SB4 yamujja ku matafaali n'amulaga ensi yonna amunabidde mu ngalo ng'abayimbi bakola wulira nange simanyi kyayombera simanyi kutandika nakubwako nawe mugambe ntya kubanga tabanko maneja wange nali mupepereza perezi kuba maneja lintabangako omulimu gwakoze ngwagala era nkyagwagala nkumukowola abere mukwano gwange nga bwe yagamba zanga nnoonya tudze ekintu waggulu ye mukulu oyo Kireva J mu buufu obwennyini akayimba ako mukajjukira bulungi nnyo emyaka gyasobola okuba ate nga gitambula Kireva J abadde abulidde mawulire naye nga omukulu asobola okuba ate nga muleeta ono bamuyita SB4 era ng'ensonga zazikolera ku YouTube ku Facebook era ng'akola ne ku TV gye bayita Delta TV yasobola okuba ate nga agwa ku mukulu ono gwe bayita Kireva J ensigo yali yesobodde okuba ate nga yalema okuba ate nga muwa second chance wabula ye nasobola okuba ate nga agamba nti bannayuganda oba oli awo banayamba omukulu Kireva J ne bamuddiramu nga bamanyi nti abayimbi abasinga woba ogudde tebayinza kuba ate nga bakuddira mu Kireva J omukulu SB4 nasobola okuba ate nga mulaga ensi n'amulaga embeera yonna yasobola okuba ate nga etambula abazira kisa basobola okuba ate bamuyamba ne bamuwa kompyuta ez'enjawulo n'obuyambi obw'enjawulo omuli ebyokulya byonna ebisobola okuba ate nga byatambula bwe bityo wadde embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula Kireva J agambye nti SB4 tayinza kubanga maneja wange wabula just mukwano gwange wabula akagambo kamu kabaddeko ng'ayogera n'abannamawulire Kireva J bamubuuzizza SB4 wanaabategesa ekivulu anaakola atya nga mukwano go ajja kusooka ayogere na maneja bw'anaaba tebiteredde sijja kuyimba wulira abayimbi bannange Kireva J era ategeeza nti byonna byakoze SB4 okuba ate nga yamuyamba Mukama Katonda yamuyambye nga bw'agamba nti musajja mulokole agambye nti byali mu nteekateeka ne bwetaalize waliwo omuntu omulala yalize abantu balamuwulira Kireva J yeeganya omukulu gwe bayita SB4 agambye nti obwa maneja abufuuye mu ng'ombe wabula nga maneja gwe bayita Munnamasaka ng'omukulu ono yamanejingako omukulu gwe bayita Dawudi Lutale era baavaawo obubinnya babijjukira ali mu kuwaga nga yeewaana agamba nti yagudde ebintu era wiiki eno ennyini agamba atandise okuba ate nga bakola